Okay, atuse kali lugambo wegamba bugambe mu comment section it simple lutuwe ekibadde Kawempe olunaku olwaleero sofa kino nkyogera sofa Kawempe emenyewo Arua akiwakana wakana bibyo bannakyaggwe oluwulidde oba olulabye ebiri Kawempe basebo ne banyabo nabo batandikidde ofuna paniki babe Masaka wetogere sawa zino bazirise ku macha simanyo babazuukuse naye basubira ozuuku kencha ate baddemu beyoole beteeketeka okwaniriza omukulembeze naye nga yo ab'emukono bafulumiza program butya bagenda okwaniriza omukulembeze olunaku olw'enkya enkya agenda mukono gwatulaba so buli muntu yena awangalire mukono olunaku lw'enkya kigenda kubeera kintabuli program y'omukulembeze emukono final efulumye era njagala ogiwulire ekya Mukono district era essaza ly'Ekyaggwe tuli basiimu nti olunaku olwo si wala nnyo lunaku lwankya ekiriwo kati kwe kuwa program kubanga buli omu gy'abadde yeerinze okulaba engeri president gy'agenda okutambula okutuuka mu bifo eby'enjawulo njagala okubakakasa bassebo ne bannyabo nti tubeere bagumu president tujje mu bungi tujje tumuwerekere kubanga mu buli kifo mu buli constituency agenda kutuukayo ate ayogere nammwe okusookera ddala president waffe agenda kuyingira Mukono district ku nsalosalo za Kyaddondo ne Mukono district era agenda kuyingirira Nakiyanja Sonde awo banenga temukubye engalo bannagoma ekifo ky'abajulize ekyo president waffe wagenda okutuukira tutuuke tugende emisindye agenda kwanirizibwa omukulu era omutaka Namutwe era awo wagenda okusooka okwadressingirako bannamukono naddala otugenda kubeera mu municipality ate division y'Eggoma bw'amalirizaawo president waffe omulungi tugenda kutambula mpola tumuwerekere tukwate Kiwango Bukeerere ndowooza wonna tuligoma bannaye siwe guli bannaye tumale tugende ennyanja mumanyiwo tulyoke tukwate ku luguudo lwaffe olukulu olutambula paka Kalagala ku kisaawe era wagenda okusisinkanira bannamukono North bonna bw'avaawo tukkiriza nga wagenda okuva Kalagala atambule eggaali yaffe nga we yatugamba nti muteeketeeke ekibannaaye olwo eryoke esonge bw'esonga ekkirire paka Kalagi bw'etuuka Kalagi tweyongereyo Nakifuma Ndese paka Kasawo era abe Nakifuma mufunye omukisa ku luno pulezidenti agenda kubalaale ng'ayogerako gye muli ewa Honorable Sulaiman Kasawo ku kisaawe bw'avaayo eyo ng'amaze okwogerako n'abe Nakifuma bw'atyo bw'agenda okutambula ayite ekimmenyedde tuli ffenna bannaye oluguudo munda awo ekimmenyedde bw'ava ekimmenyedde akkirire paka Emayangayanga tuli ffenna bannaye bw'atuuka Emayangayanga tukwate eridda Katoogo bw'atuuka Katoogo tukwate eridda Ewalusubi bw'atuuka Ewalusubi twambuke Namawojjolo mbalala oba mutulabaawo tuli ffenna bannamukono North olwo tuzzeeyo abalambulawo abawuubirako kaakati bwe tuvaawo tulyoke tukkirire bwe tutuuka Embalala tukwate ekidda Ewankoba ayambuke Seetanazigo oba mutulaba bannamukono South olwo ave Seetanazigo agende Ekirondo bw'ava Ekirondo agende Ekisoga bw'ava Ekisoga agende paka Kojja Kalengeera Katosi ku kisaawe bw'avaayo Katosi ku kisaawe ng'amaliriza Mukono South olwo tukomewo ajje Ntenjeru ajje Kisoga ajje Nakisunga
ajje Namayiba, ajje Ekyetume, atuuke ewa Antony. Ekkubo eryo nga muliraba twasazeewo ku mulundi guno nga munnaffe waali sibe essaawa mmeka 3 n'atusiba ye n'ayitawo naffe twabasabyeyo eddakiika 10 lyokka pulezidenti waffe ayite wakataawo pulezidenti waffe ayite mu kibuga wakati era laala yaffe gaggadde esembayo tukkirire entaawo ku kisaawe entambula ya pulezidenti waffe bwetyo bwegenda okufaanana tukkiriza olwo lwe lunaku lwaffe olukola ki olusooka olweggulo bw'avaayo tujja babuulira ebiddako tetwagala mu muteega ate nga tannatuuka kakati mugenda kutugumiikiriza bw'anaaba amaliriza laale tujja kubabuulira ekikola ki ekiddako nga we twetegekera olunaku olwokubiri ng'ali ebuyikwe era nga tukyali mu kuleta mukono mwebale nnyo mwebalire ddala katukozese omukisa guno ffenna nga mutulaba abakulembeze aba constituencies ez'enjawulo abantu baffe babadde n'ennyonta nene mu pulezidenti waffe era ku luno yasazeewo n'agamba nti ennyonta eno nga tetunnagenda mu kalulu kajja munnyo ku mazzi ag'obulamu olwo ennyonta eryoka ebakke tubakoowoola yonna gye muli era tubayita yonna gye muli mujje tuwerekere pulezidenti waffe olunaku lw'enkya lwonna lumyufu olunaku lw'enkya mu Mukono disitulikiti lwonna lumyufu tuli ffenna olunaku olwokusatu mu Buyikwe luki bannange ennaku zino zonna tuzimyusizza era tutwala omukisa guno ng'abakulembeze tudikkire yalinze nga 25 Novemba olunaku lwa Tuesday nkya public holiday mu Mukono disitulikiti natukyeza pulezidenti waffe mwebale nnyo mwebalire ddala Omukama Katonda abatukuumire tutambule bulungi mu mpisa era tusaba ne poliisi ekozese obuvunaanyizibwa bwayo obw'okukuuma omuntu wa bulijjo tutambulire mu mpisa enywerere ku ndagaano eri gye twakola nabo ey'okukuuma abantu nga tutambula ate ereme kubalemesa bulemesa pulezidenti waffe tumwaniriza era tukkiriza ng'agenda kutambulira mu kitiibwa okutuusa lwanaddayo mwebale nnyo mwebalire ddala. All right, that is Maseruka Honorable, the youngest member of parliament to be. I just love the way NUP has nurtured this young man. First and foremost, that young man, yaliko Gil president wa Makerere University. Waliwo n'omulala bangi nnyo, Shamim Nambasa, as in there are so many. Ono y'omu ku abo, there are 2 ndowooza ba Gil presidents abavuddeyo. Okwesimbawo waliwo ali eyo mu northern is it northern? I'm not so certain. Naye this one Maseruka abadde atuwa program y'omukulembeze ng'ali mu Mukono district kati nno bannakyagwe bannakawempe nga we mukyepanka kalikodi muyinza okukakuuma mu just hours muyinza n'obuta temugenda kanyumirwa nga Arua we yanyumiddwa record because Arua enyumiddwa record for almost a week then Kawempe negisinachinga kati Kawempe record egenda bba nayo just naku saawa busaawa we are likely yes Kyagwe Mukono is likely to snatch away the record anti kati lutawo lwa record bo bannamasaka wenjogere essaawa zino bambi bo bakyebasi bafunye ekyekango ku makya ng'omukulembeze ava ku kitebe nina gwe nayogeddeko naye omu kuba test 10 abasinga osudi yaŋŋambye my brother ebyaddala byo Masaka twakola by'oteekawo empaka zino tulina okukola naye ate era ennaku z'omwezi nga 26 agenda Masaka yeebye Masaka biralamu ewadde bali mu kutya n'ebyayo biralamu vibe ye ina okujja newe bateriiwo ejja kufuna gy'eva ejje tambuza video.